Security chakwataga ne president tuweka tusimbule video bulungi nnyo. All right. Mr. President, buno obubaka bwo bwa security alert bwenjagala busooke bugende naawe. Ndowooza abasinga obungi mulabyeko ekibinja ky'abawumbatuutu abawulenge abapoligi nga bagenze okwekalakaasa ku embassy ya Bugirimani. Okusooka polisi yasoose ne bagamba mbu tebagenda kwekalakaasa nga omanyi nti balina kye bavuga. Oluvannyuma polisi bakkiriza ne bakulembera ne bagenda okwekalakaasa ku embassy ya Germany. Naye bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu ndowooza ngo muyambe ekkiriza. Nze nganze okusinziira ku live sources zange mbadde nalinda dde ekintu kino bakikole nga ne German embassy wa German ambassador yalinda dde bakole ekintu kino. Then ya confirming obusiru n'obumbatuutu bw'abana abantu abatayina evidence ku byamwogerako ate bajje beekalakasize ku embassy ya Germany katojja kulira ekinaafa mu yebiraka ng'akalwo katandise. Nalinda dde okola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ngo muyambe ekkiriza. Kati bana abasiru bakedde ku maca nga bakulembeddwamu kino ekisajja kiringanga Namunungu ekyabbasereza omuwa omusolo mbo bagenze kwekalakasa bapiero okwembasi ya Germany. Nze kinkoze bulungi kuba bali na kirinda okusinza kususuze nga Germany embassy erinze ekintu ekyo era busiru oba n'abantu bwe bati bakoze ku maca bala bulungi nga bakulembeddwamu kino ekisajja ekyo kyekibadde kibakulembeddemu olwaleero nga bagenze okwekalakasa ku embassy ya Germany. Basusire babagaana ne luvannyuma polisi ne bawerekera ne bagenda okwekalakasa be bano wano. Thank you so much for having responded to our chairman's call that we should organize ourselves in a peaceful manner and express our displeasure to the German embassy because of the conduct of the resident ambassador. We have been informed, we arrived here past midday, that the embassy is closed. And you know, in international relations, the embassy is like the country of Germany. When you find it closed and you force yourself into the premises, you will have attacked Germany. We want to be peace-loving Ugandans. We want to be different from the ambassador who is going behind to attack the credibility and the sovereignty of Uganda. We have handed in our displeasure, our memorandum to the security. It will be passed over to him, the government of Germany, that an action must be taken, that a diplomat must work on good relations between the both countries. But the resident ambassador is doing the opposite. He's trying to... All right. Kyekyo kinnamunungu ekikulembeddemu ebigaya binnaakyo ne bigenda okwekalakaasa ku embassy ya Germany. Naye ebifundapa mu yebiraka mujja biwulya bulungi. Kinnamunungu ekikulembeddemu bigaya binne waakyo okugenda okwekalakaasiza ku embassy ya Bugirimani Ekolo. Kati Mr. President uliza security alert eno. Mr. President wonna wooli oluvannyuma lw'ennamunungu eno ey'amawanda n'ebigaya binne waakyo okera ku maca ng'abatalowooza bwe babeera ne bagaba ku teipande ogenda okwekalakaasa nga bataddemu n'omusimbi. Ffe ekyo kituyambye okumanya endowooza yaabwe nawe we tubatuusizza mu ndowooza yaabwe. Akakodyo kaali nti batege bbomu bawambe batiisetiise abantu bave ku bintu bye baagala balyoke bakwate bakuteeka emibega wemitayimbwa emikono gitawomera muwemba ne kigaana oluvannyuma lwa okuwa information nabo Germany ambassador n'abagabye mukola bikyamu nnyo lwe baali bagenze lwe baali EU delegates byagenda mu mambuka okusinkana Kisawovuga ye Jerusalem Sale. Kati abamemali balegedde bayisewo demonstration eno kange olw'ensonga bakimenye badde bateeseteese kyenyiza okuexposing olwaleero. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli wuliza message eno. Olunaku olwaleero lwennyini radio message eyise abamanyi ebyokwerinda kasita radio message mugiwulira mugitegedde. Radio message efulumiziddwa nga baagala kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine mangu nnyo era mbu bantegezezzaako nti Didigi ategezezza abantu be bonna babere ku standby ye ayagala kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula asanze akaseera akazibu. High Command
ne National Security Council wamu ne SEC bonna baganye ebyokukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye Muhoozi Didigi yasazeewo ketonye ketonye kagwake ye alagidde obinja bwe mbu butandika okulinya akagere busobola okukwata mbukuba yeta kwetaga ku ballot paper ya 2026 bwatyo era naga nti olina okufa before November bwatyo bwalagidde abantu be. Kati mukulu Didigi Dere Drinking General buno bakanjala bokuweereza kyangu nnyo okulota ng'oli mbuliribo mu nnyumba oba yo oba ya Land Road kyangu nnyo okulota n'ebiseera bisinga buli muntu alina ebirooto byaloota abamu ne bazuuka nga babitegedde wabandi babitegedde. Kati gwe ku myaka 5 mwena oba 3 tokolangako omulimu gwonna oli ku ssente za muwa musolo kyangu nnyo okulota nti osobola okufuga eggwanga eryo n'okukwata omuntu omukulu mu ggwanga omutte kubanga gwe kyosinga okwagala. Ebiseera bisinga kyobulaba osituka ng'onywedde nga weekojowedde mu mpale ngoloza ensi gy'olimu ndala nnyo okuva ku ya Uganda. Munnange bakutenda okudduka watu toyita woosula ng'oyagala okutta oba okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ojja kuba weekoledde akabazzi kugulu. Kale munnange genda mu saluni osaleko obusuuli obukulinga bw'embuzi kimemesa balaavu ng'obudde bukyali n'ebyokulota biveeko kubanga oli musajja mukulu alina n'abaana olina omu ali Sandhurst ali mu mwaka gwa 2 asoma magye tugamba weetereze.